Mbalamusiza nnyo bannange mwenna abatulaba abagoberera channel eno ngera mu faayo okuwuliriza biki ebigenda mu maaso. Lwaliro njaga tutunuulire obunafu nawo tusobola okukolera ensobi katono nnyo. Gwe muganda wange ali yakoba ekyeyo obadde okimanyi nti kampani ezitutwala ebweru zitukozesa ensobi ng'ate tugenda tumanyi nti ffe oluusi abatono abagenda ku makampani mugenda mumanyi nti mumutaddeyo akasente naye ng'ate kampani zino zibatunze. Goberera series zino osobole okunnyonnyoka contract yo bwenaddala domestic worker akolera mu ggwanga li Saudi Arabia. Contract yo efaanana etya era obuzibu buli luddawa, ensobi ziri luddawa, bukodyo ki bwe baakutega bw'olimu era obukufuukidde ekizibu. Goberera bubi ki obuli mu kukiikirirwa mu ndagaano. Ekyo nno kitegeeza oba teweetengeredde naddala ng'akukiikirira musuubuzi, ng'akukiikirira mukozi w'amagoba, ng'akukiikirira akufunako amagoba ku buli mutwe, kitegeeza nti endagaano eyo eri owa kampani Uganda oba mu nsi yo gy'ova bw'akukiikirira mu ndagaano yo n'abeera nga yeggwe nti akiikirira ggwe, kitegeeza bwe kinaatuuka ekiseera ggwe ky'okulaajana ng'oyagala akutaase ajja kubanga ayina kuyimirira nga gwe wandiyimiridde, which is not the case. Si kye tulabye ate naddala mu makampani g'e Uganda. Ntujja kusanga kampani omwana bw'akomplaininga ate yeetandika kwedifendinga ng'eraga nti bosi by'alipooti nze bye bituufu, gwe omwana gwe mukyamu. Olwo nno ne tumaliza nga tufunye bwenkanya. Ekyo kijja kitya? Njagala ogoberere mu series zino otegere lwaki gwanenyezebwa. Kampani ezitutwala ebweru zitugamba nti baako akasente koleetayo. Ministry bagamba nti babeeko akasente akatono okuva ku mitwalo 5 ke baleetayo. Mpozi n'akalala akali permitted nga ministry yekkiriza. Kyokka kye twesanze nti kampani zino zongera ne zikusaba sente era abamu mukimanyi okutandikira ku agent wo okudda kwasembayo babaako sente ezisukka ne mitwalo 3 oluusi ze bakusaba. Ate abalala basaba n'ezisukkakaawo nga baagala okulaga nti bo bakuwadde omulimo ne weeteekamu, naye ng'ekituufu kiri nti si ggwe aba yeetaddemu. Wabaayo akutaddemu sente yaguze tiketi n'agula visa, oyo nno ye muguzi akuguzeeko eddembe lyo, aguze obulamu bwo, naye tebamukubuulira ku ssaawa embanyuma lw'okitegeera ng'atandise okufuga obumbula nti ddala baatunda eddembe lyo n'obulamu bwo. Akanyomero kano kaba domestic worker era nsaba museeyo nnyo amatu muwulirize kiki kye tutegeeza mu kubeera nti omuntu agulwa eddembe lye naye nga tamanyi n'alimbibwalimbibwa mu kaseera ak'okugenda n'atuuka okutambula nga y'amanyi nakana akasente kampani keemugjeeko keekokka era abasinga mu mmwe mumanyi mwasasula, mumanyi mwateekayo sente naye nga esente zisinga obungi zaava eri mu Bawarabu ne zituuka wano olwo nno kampani n'ezikozesa okutegeka okugenda. Ensonga lwaki kampani eno bw'otuuka okulaajana kigikaluubiriza okuddayo okugamba kw'oli yakusasula alekeraawo okubonyaabonya. Teweewuunya lwaki okyabonaabona ku lw'okubanga obulamu wabutunda. Kati nno ffe abalwanirira eddembe tugamba ebbanga ly'onomala ng'okkiriza okuwaayo obwo obulamu eddembe lino likireiminga kitono kubanga olw'eddembe oli compromisinga n'olitunda. Weetegereze mu series zetugenda okukunnyonnyola. Lwaki gw'omwana domestic worker Kadama eyagenda e Saudi osaanidde at one time obeere nga obala steps zo z'oteekinga ku lw'eno endagaano gye bakusayiningisa ne weekomitinga ng'ate teweetaddeemu wabula nga baakikulimbisalimbisa nti wateekamu. Olwo nno gwe n'okola ng'omanyi olina libate eyimirira eweebwa eddembe ery'okwetaaya okukola kyonna ky'oyagadde naye ng'ate si kituufu. Endagaano eno baagicompromisinga eno ey'abakozi nga bakulaga nti gwe wakiikirirwa ate era wasasulirwa. Kyova olaba otuuka okugenda ku ofiisi ne batandika okugamba sasula ssente naye nga bwe wali ova e Uganda tewaziraba. Tebaazikukwasaako naye nga bakugamba zizzeeyo. Olowooza ssente zo ziba zaavaawa? Ziba zaaweebwa ono wa kampani gw'olaajanira ng'oluusi takyasobola kukuddamu. Eyo gye tuyita compromise. Teweewuunya lwaki okyabonaabona ku lw'okubanga eddembe. Abaffe omuntu gwe batadde mu trap ey'endagaano ng'eno y'aba domestic workers
abakulira mu ggwanga lya Saudi Arabia mu Kingdom asaanidde okwekyanga ng'oli muka masu kana ak'endagaano gye wakiikirirwa nga ggwe kennyini teweekiikirira abamu mmwe temusayininga ndagaano zino component tuziina okola otya okusurvivinga ng'oli mu trap osaanidde okwekyanga-kyanga ng'oli mu trap ng'oli mu maggwa weekyanga-kyanga tulaba nga gya kufumita ebbanga ly'omala nga tokyasobola kusigala waka n'osalawo ogenda mu trap eno weetegereze ebintu bingi mwe muli okuba omukkakkamu okutegeera contract eno newankubadde tewasobola gisayininga naye tegeera ebigirimu oliyire ku bunafu oba osurvivingire ku bunafu bwabo bakamaabo bavunaanyizibwa okulondoola okusinziira ku tteeka ly'eggwanga nti abakampani yo bavunaanyizibwa eddala naye nga bampeereza obakali baŋŋamba nti nkuliseeyo abazadde mwenna abajja ku academic day wali eri ku Big Rich Junior School ensanje ku lunaku lwali lwa mukaaga. Headmaster antumye n'aŋŋamba nti mbakuliseeyo nnyo mwebale kujja. Yes, ndowooza mwalaba abaana bammwe bo batuuse biki bye bakola n'ebirala. Abazadde mwasobola okulambula ebintu eby'enjawulo n'abaana bye basoma era abakulisaayo nti mukulikireeyo ddala. Headmaster owa Big Rich Junior School ensangi n'ayongera okukubiriza abazadde okwongera okuleeta abaana ku Big Rich Junior School ensangi bongera okubeera nga basoma awo ensangi mu tawuni emabega wa Gipi Fuel Station ku Masaka Road. Bakubire ku 0701 69 812 0701 69 812 ne 0753 74 6292 0753 74 6292. Big Rich Junior School ensangi bagambye nti dream believe achieve together. Big Rich Junior School somererizo kunazaako omuzadde nnako lisangibwa mu tawuni y'ensanje litwala abayizi okuva ku nnasale okutuuka ku kibiina eky'omusanvu abawala n'abalenzi abava waka n'abasula ku ssomero mu byenjigiriza tuli wala mu secular ne theology kati abayizi baakubangula mu poetry bakery tailoring decoration nga n'ebyemizannyo tubissaako nnyo essira okutumbula ebitono by'abato litudde mu kifo ekigazi ddala era ekitegekeddwa obulungi entambula ebisaawe swimming pool na buli kalondo yenna abaana gwe beetaaga ali ku ssomero. Omuzadde leeta omwana kubanga abasomesa beebo abagwanidde okubangula omwana w'eggwanga. Okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso ku ssomero. Omwana bw'asasula school fees ebisigadde byonna byerabire tewaliwo kyogenda kuddamu kuleeta byonna obisanga ku ssomero.